Polisi yalabudde abantu abajja bagoberera Hajjat n'okumuweebuula. Bamumalako emirembe bamuyita omubbi. Hajjat abantu abamugoberera ne bamumalako emirembe bo bennyini tibategeera. Abantu tibategeera bamugoberera. Ensonga ziri za famire za Haji ne mukyala we Zuula toyinza kijjawo. Wadde nga Zuula tukimanyi nti kyakola kyonna kikola mu bukyamu. Ensonga ziri mu kkooti. Ayagala okutawaanya Zuula ayina genda mu kkooti neeyikubira enduulu. Abantu bonna abali mu kugoberera Hajjat nga bamukuba olube bakikola mu bukyamu. N'olwekyo Hajjat twakuwako amagezi katambi akawedde nti kyoba okola wetondera ensi yonna. Kati oba oganya okwetondera ensi yonna ye ensi kekole omulimu gwayo. Bwe yajja ku kkooti ne batabuka nnyo. Abantu batabuka. Ye ensi ensi si nsi. Ensi be bantu abalimu. Hajjat ensi nekutabukira. Ne Hajjat yabadde ku Nassa. Kristo yamuwonyeza. Yagambye kale kye yakola kibi naye atakikola nkamukube ejjinja. Abantu tebamukubye. Bamukubye rube. Naye nga ate yamwanise. Alla yamwanise. N'agamba naye ngenda kukuuma obeere mulamu. Naye kino nkuwaddeko jalibu. Ffe abasomero Oluswayiri mu masomero tukiyita jalibu. Saalongo kinziziza ye eri mu mboozi eyasooka naye ey'okubiri. Bwe wagamba nti nno kino kigenda kubonyaabonya Hajjat oyo paka lwaliva mu bulamu bw'ensi ne bali bavuddewo. Hajjat tekigenda mubonyaabonya kyokka. Kyamwewandiiseeko nga maama bwe yakuzaala ng'oyina enviiri ne zimera nnyo. Kigenda mumerangako ng'enviiri. Kigenda mumerako ng'enviiri. Hajjat okumanya nga yakola ensobi nnene tekikomye ku ye. Bw'aba yakikola ng'omwana tebamukwata tekikomye ku ye. Kyatuuse ne ku bazadde be bonna. Hajjat okumanya alina ekizibu ekyo mwami Mayanja kinene. Takyasobola kutuula mu dduuka lyonna. Talina dduuka lyasobola kutuula mu kati. Ate bwe yagenze mu liri baggaddewo. N'ensawo ye yabadde agyerabiddemu n'agamba oli nti ggulawo nziye ensawo yange. N'ensawo yabadde agyerabidde. Ate nga Hajjat ebiseera byonna ebiwedde nga tannaba kuseseetuka ku kigambo kya Haji kino. Twadde tumusanga tumuyita mata. Amata agatafa ag'e Kenya. Edda twayimbanga amata agatafa gava Kenya. Era tugagala nnyo ag'e Kenya. Luli abadde mata ag'e Kenya gatafa. Kaakati ye Hajjat nandikozesa nti Hajjat mwenge muganda naye olw'okuba musiraamu. Nedda kati kikozese nti Hajjat kandiizi. Tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne Saalongo tuzze tuwayemuko ku mboozi. Wiiki ebadde mpanvu bingi ebitambudde sayidi awo. Naye nga bwetulidde tulina ttabu yonna. Saalongo nsanyusa okulaba. Sebo nze mukwaya Francis. Mukwaya Francis Ziri. Naye nange nsanyusa okunkyazaako wano. Yes sebo. Ate era ndi musanyufu okumpitanga. Amiina. Nsaba Mukama Katonda bye twogera bye twagala babiwulire bibatambulye bulungi. Yes. Esebo. Saalongo polisi yavuddeyo neerabula abantu abagomosa Hajjat Zuula yonna gy'abalaze because twamulaba wano yagenda ku Nassa Road awo ng'agenze okubako ne byakola naye abantu tebaamuganya era bamugjawo misinde polisi yamugjawo. So kakati polisi yakoze okulabula n'egamba nti nno mwe mwenna abakola okutaataganya Hajjat Zuula gy'atambulira eyo mubeere beegendereza nnyo okulaba nga temumumalako mirembe. Era tubalabyeko ne mu kkooti nga omusajja oli gwe yasooka Haji gye yasookera gwe yatwalako ebyapa nga bamuyise nga bamuvunaana. Lwaki tulabirira baana bo? Lwaki Zuula omulekera abaana? Bingi ebyabeerawo awo ne bakuganya ebirowoozo olwo nalwo ne luggwa naye ngera bikyagana mu maaso kubanga omukulu minisita Badamba Lugahala yabasindise mu kkooti bagende ensonga bazimale bulungi nnyo. Naye nga kyabasaba omwana ye bamuleke kubanga abaana baleme kubanga batika mu ngeri y'okutyoboolwa na bikibo beekube byabwe side yawo bingi ebitambudde.
gobirabyo otya era kyekiriwo essaawa zino? Bassebo ne bannyabo abagenda okutuwuliriza, Mukulu Mayanja agambye nti poliisi yalabudde abantu abajja bagoberera Hajjat n'okumuweebuula. Bamumalako emirembe, bamuyita omubbi. Hajjat abantu abamugoberera ne bamumalako emirembe, bo bennyini tibategeera. Abantu tibategeera bamugoberera. Ensonga ziri za famire za Haji ne mukyala we Zuula, toyinza kijjawo. Wadde nga Zuula tukimanyi nti kyakola kyonna kikola mu bukyamu. Ensonga ziri mu kkooti. Ayagala okutawaanya Zuula ayina agenda mu kkooti neyeekubira enduulu. Abantu bonna abali mu kugoberera Hajjat nga bamukuba olube bakikola mu bukyamu. Hajjat mumuswaza ayina abaana, Hajjat ayina balamu be, Hajjat ayina abaami abamuzaalako, mumuswaza mwabo abantu. Ensonga za Hajjat muzireke, kooti egira etambula nazo, ekituufu kijja kumanyika. Omuntu asobola okukola amazambi nga tewali muntu amulaba, era amazambi ge ne gayitamu, naye olunaku lukya Allah n'amwanika ensi. Mu Busiraamu waliyo akafo kagamba nti osobola okukola amazambi gonna nga tewali muntu yenna akulaba, naye Allah atuuka ekiseera n'akwanika ensi. Okugeza osobola okwekweka mu nnyumba ng'olimu ne muka musajja, enkuba nejja tibuyaga najjako amabaati n'engoye n'azitwala ne mufuluma nga muli bwereere. Allah aba akwanisa ensi ng'ensi bwe yakeera ku makya. Hajjat oyo yakoze amazambi mangi, naye ensi yakeera ku makya, Allah n'amwanika ensi. Hajjat oyo yakoze amazambi mangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega, enamba yange 0766599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja yasooka owokubiri owokusatu, bukedde ku makya Allah n'amwanika ensi n'amugamba ekimala kimala. Bw'okola obulimba bakolako obulimba. Kakati Hajjat bino byonna bye yakola nga atwala bbaawe mu kkooti, yabisasulidde eri ku kkooti. Bwe yazze ku Nassa n'addamu n'abisasula. Kye tuyita okugamba nti mu bulamu bw'ensi teri kitasoboka. Hajjat abadde mukyala w'amaanyi, ensi yonna ng'emuwulirira mu maanyi. Allah yakedde ku makya n'amwanika ensi. Kiri kyokka Katonda kye yamwanisa ensi, tukimulekere ekyo kimala, ne bw'otayongerako mukuba. Hajjat kati ne bw'ataddamu kubonaabona kintu kirala kyonna, ekyo kimaze okumubonyaabonya. Kimaze omubonyaabonya mpaka Allah lwali mujjulula. Mpozi ng'akoze ekintu kimu, n'avaayo n'afukamira n'agamba nti neetondera ensi yonna eya Uganda n'amawanga agatuliraanye. Nafuna obutakkaanya ne bazee wange, sitaani n'ankema ng'ekitonde ekissa kyonna. Nenjogera ekitali kituufu ku bazee wange. Nsaba okwetondera eggwanga ne bazee wange n'ebitongole ebikuuma ddembe. Na buli muntu yenna eyalumwa, na buli muntu yenna eyatulugunyizibwa, ffe abaasomako tugiyita silence torture. Ffe abaasomako silence torture. Zonna ze nakola ku bba wange nsaba kunsonyiwa. Hajjat ekibi kiyinza okukenderako bukendeezi. Kikenderako ebitundu nga 6 ku 100. Nenga tekivuddeewo. N'olwekyo Hajjat twakuwako amagezi katambi akawedde nti ky'oba okola
wetondera ensi yonna kati oba oganya okwetondera ensi yonna ye ensi kekole omulimu gwayo bwe yajja ku kooti ne batabuka nnyo abantu batabuka yensi ensi si nsi ensi be bantu abalimu Hajjat ensi nekutabukira Kavuna yagana okwetondera abantu abali mu nsi abantu b'ensi kati ensi yamutabukidde era ensi bwe yabalabye abantu bwe balabye Allah bwe yalabye nga Hajjat takyusa n'amugamba genda ku nassa nkwongera era n'amwongera naye nga ebizibu byonna bino byonna bye tulaba yamusindise ku nassa n'amwongera oba Hajjat oganya okukendeera obusungu kankusindike ku nassa n'amwanika ensi ekizibu Hajjat kyeyaguddeko ku nassa ne bw'otayongerangako kirina mumala era Hajjat we yabadde ku nassa yejusiza n'agamba lwaki natambula mu basajja abangi Allah njokya omuliro buli fe abasajja lwotambula mu bakyala abangi otuka ekiseera Katonda nakwokya omuliro kasi totambula mu bakyala abangi anti onagamba njagala emitwalo 10 onagamba 3 oli nagamba 6 omwana bamugobye ku ssomero oba oyaka muliro Hajjat yayasa omuliro ng'ali ku nassa oba okyagala oba tokyagala yayasa omuliro naye nga ebina bizibu biva ku basajja nulya muntu yakazaala abaana nga buli nga yakazaala ku bantu basatu era nogaa kampasi oyo nogamba nti kampasi oyo mazima ali mu baana basatu bana ali mu basajja basatu agenda kuwunzika nga ayina ow'omukaaga nze mbalagude olumu batulimba nawatulimba naye ate abaana era abaana bayabazaala muki abaana yabazaala mu basajja basatu Allah yagaana obwenzi ali mu kumwoleka bwenzi sinze nkyogedde n'ebitabo ebiwandiike byonna manga ddala ena gyali mu munoonyeeko mu vanjiri Allah yagaana obwenzi ddala eri abakyala Allah yagaana obwenzi ali mu kumwoleka abantu baleeta omukyala mangada mu maaso ga Kristo ne bamugamba omukyala omwenzi wuuno Kristo n'addamu n'agamba atakikolangako amukuba ejjinja in fact yakiwandiika na wansi bonna ne bakutamu kisoma ne basirika ne Hajjat bwe yabadde ku nassa Kristo yamuwonyezza yagambye kale kye yakola kibi naye atakikola nkamukuba ejjinja abantu tebamukubye bamukubye rubengo naye nga ate yamwanise Allah yamwanise n'agamba naye ngenda kukuuma obeere mulamu naye kino nkuwaddeko jalibu fe abasomera oluswayiri mu masomero tukiyita jalibu Saalongo kinzizizza ye eri mu mboozi eyasooka naye ey'okubiri bwe wagamba nti nno kino kigenda kubonyaabonya Hajjat oyo paka lwaliva mu bulamu bwensi ne bali bavuddewo Hajjat tekigenda mubonyaabonya kyokka kyamwewandiiseeko nga maama bwe yakuzaala ng'oyina enviiri ne zimera nnyo kigenda mumerangako ng'enviiri kigenda mumerako ng'enviiri Hajjat okumanya nga yakola ensobi nnene tekikomye ku ye bw'aba yakikola ng'omwana tebamukwata tekikomye ku ye kyatuuse ne ku bazadde be bonna era amawulire gakubye ne gagamba Hajjat babadde bamumalawo ku nassa ne taata we n'agasoma ne jjajjaawe ne ssengawe era ne bazadde be Katonda be yatwala bali ku kizibu kinene oli bw'ayitawo ng'aga nti muzukulu wa gundi ani yenna nti muzukulu wa Bumbakali ye yakola ekyo nti ani nti Zuula era kizibu kinene nnyo Hajjat kyafunye naye okumalawo omusango guno kyangu Hajjat genda bugenzi n'agamba nkola apology eggwanga lyonna bw'anaaba takikoze abakazi bonna abazaala kubagenda kudima okwetondera eggwanga lyonna okwetondera eggwanga lyonna ate ekirala Hajjat bambi naye lwaki aba yeetondanga emisango gikyali mu kkooti ku kufuna obwenkanya anti kakati okumanya nti Haji yali oba teyalya kakati abalamuzi b'amateeka basalawo by'emisango naye eggwanga lyasa abantu basazidde musango kubanga bo bali balamula bali mu bitabo fe tulamula ku bye tuwulidde ne tukola analysis ne birabiddwa kakati Hajjat kizibu kyayina Hajjat okumanya ayina ekizibu ekyo mwami mayanja kinene takyasobola kutuula mu dduuka lyonna talina dduuka lyasobola kutuula mu kati ate bwe yagenze muliri baggaddewo n'ensawo ye yabadde agyerabiddemu n'agamba oli nti gulawo nziye ensawo yange n'ensawo yabadde agyerabidde ate nga Hajjat ebiseera byonna ebiwedde nga tanaba kuseseetuka ku kigambo kya Haji kino twadde tumusanga tumuyita mata
amata agatafa ge Kenya eda twayimbanga amata agatafa gava Kenya era tugagalanya age Kenya luli abadde mata ge Kenya gatafa kakati ye Hajjat nandikoze nti Hajjat mwenge muganda naye olwokuba musiraamu nedda kati kikozese nti Hajjat kandiizi akakona kandiizi akakona kalingera omukyala asaddeko ku bantu nga bana tumuyita kandiizi akakona mu Luzungu olugatire tagana kandiizi akakona kandiizi akakona mu Luzungu luwandike kiba kitya mufa Abaganda tugamba kandiizi akakona nga bakabikira mu mabidde era ne kagaana okujja ng'owasiza omukyala ng'azaddeko ku basajja basatu oba bana kakati ante Hajjat kati ye mu Luzungu tumuyita taganansi ekintu ekijjudde nga kibooze tosobola na kinywa kati bwali abooze takyasobola kufuna musajja mulala tekyali musajja ayinza kukola Hajjat abagenda kubeera mu nkukutu ate bagambe nti wuye yasiba bbaawe era Hajjat yasanga ekizibu kinene ate Hajjat tasanze ekizibu kinene kwenkana abaana banayitanga mukubo nga bagamba wuye yakwatibwa kitaawe wuye yakwatibwa taata we ate era bwe banayitanga mukubo nga bagamba bambi taata we yamwagalako Hajjat tagenda kuddamu kufumbiza mwana kakati Hajjat ayinza okuba yaggulawo emisango egyo nga yakozesa kye tuyita new brain amagezi amapya nga yagamba Haji tukube ku ngoma ne bagenda mu kisenge ne bakuba engoma n'agamba Haji nyongeramu ku ngoma naye engoma eyo buli lwevuga waliwo eddoboozi erivaamu kakati ne bukwera ku makya ssaawa emu n'agamba Haji omanyi sijja genda kola siina maanyi tuddemu tukube ku ngoma ne bakuba engoma Hajjat n'agenda ne yekkama kaveera n'ajjayo engoma eri n'agisiiga mu makula g'omwana ne batwala omwana ku polisi ne bamukebera nga amakula ga Haji gali mu mwana kisoboka ekyo bamusibe ate bw'oyiiya ekyo omuntu omuyiiya kubanga bagambe banadde bagamba awo mu Luzungu tukira new brain enkumbi omwana gye bamukozesangako ku buli omwana alina enkumbi tosobola kubeera na mwana meka 14 alina tosobola kubeera na mwana gwe bakute bukwasi n'aba n'enkumbi nogimanya abatagimanyi kakati Hajjat ono ayinza okuba yakozesa new brain kufa abasomako simanyi oba wasomako kufa abasomako tukiyita new brain ayinza okuba yagamba Haji omanyi nti Haji tukube ku ngoma ne bakuba engoma emirundi 3 ekiro ne ku makya ssaawa emu ne bakuba engoma n'agenda ne yekkama kaveera n'ajjayo enkwaso ziri n'agamba omwana wange zibiriza kakebera oba tofunanga musajja yenna byonna bisoboka n'atekayo zino enkwaso byonna biba bisoboka abakebera bagenda okukebera enkwaso za Haji nga ziri mwana musango guba guyimiriddewo lwakuba abantu bemubuuza tebasomera science kakati zekyo nkyogedde ng'omuntu yasomera science new brain Hajjat ayinza okuba gye yakozesa amagezi amapya Hajjat ayinza okuba yagakozesa n'agamba kasitona akubye nnyo engoma yange kaneekwateyo nzirire enkwaso za Haji nzisiige mwana bwe mala ozisiiga mwana bwe namutwala ne bamukebera zijja kubaamu kubanga oli bwe bamuteekamu enku ayinza n'okuba nga yalimba Haji nti tukozese jaketi ne bakozesa jaketi Haji n'amala emirimu gye mu jaketi Haji bw'amala emirimu mu jaketi n'atereka enkwaso ayinza n'okusulamu akadagala ne zitafa byonna bisoboka ne wayita ennaku 2 n'agamba omwana bwe beera wano gwe wasoma sayansi embadde sibimanyi tukiyita new brain finger nakuba olugalo new brain finger omwana bagenda mukebera enkwaso ziri eyo wala new brain finger olugalo omwana naluteekayo bwati bepa ati kakati mwe ekizibu kye muyita abantu ku puroguramu nga si bayivu tukiyita new brain finger oli naddira n'alimba bbaawe nti era abakyala temukikola ku muntu omulala kino mbalabula mwegendereze n'alimbalimba bbaawe n'amugani munnaaye
nyinza okufuna olubuto tukozese jacket nagamba Haji ka jacket kakano kambale ne batandika ne bakuba engoma ngamba zine engoma z'okumbaga ne bakuba engoma Haji nagamba azenkoyo okuzina amazina g'engoma balete disco ono najjako jacket najitereka nasulamu nettonde litakkiriza bintu bifa mangu ne wayita olunaku lumu nagamba omwana jangu nkukebere oba aliwo omuntu eyali akututeko mu disco bwe batuuka mu disco nagamba omwana kola bwoti ndabe nateekayo olugalo tuluyita new brain finger kakati ne bwayita ennaku bbiri bagenda okukebera enkwaso za Haji nga ate ziri mwana naye Haji talina kiyakoze mwana kyova olaba nti fe abaasomako abatalinga abantu abakwiddeyo mu kyalo ekyo twakirengera Saalongo twayogedde ku violence ekolebwa ku mukyala kale wona walaga bamukuba olube bakola ki naye tujjukira bulungi nnyo nti ne ku kooti omukyala yali amuvugako Naalongo naye moroka bali bagikubye endabirwamu Naalongo watinti Naalongo ate Naalongo toyiza munenya kubanga yaleeta kuoli era omulaba nti tinti mu luzungu tumuyita tinted kati nze nine moroka nagiteekamu tinted abantu abali ebweru tebandaba tinti wa black ate nze wembeera munda ndabanga enkuba egenda okutonnya kati oyo naye ng'ogamba nti alina kye yakola omuntu gwe batalaba oli mu moroka tebakulaba bamanya batya nti ovuga moroka ebanga eyetwala yokka tinted era kibeera tinted saagalamu okubaganyako nnyo birowoozo naawe okiraba omuntu eyetintinga n'ava ku kkala ye n'akola tinted full figure yamugambye tinti tiyanoga olumu ateekamu yakwa kiragala olumu ateekamu wa bbulu ekiravamu ajja kuteekamu wa bbulaka nga tabyawula tinted kitegeeza ekintu kye batalengera kati oyo ani amulengera tewali amulengera teri amulengera naye zindoza abantu baba banenya wabwereere kubanga yayambako buyambi mukyalo oli Hajjat okulaba nga amuvuga okumuntusa ku kooti n'okumujjayo yandisoose kola analysis abantu bamunyigidde nnyo ne bamuvuma ne bakola ki byonna Naalongo tomunenya yali alowooza nti atwala muntu kutunda ddagala gganda ne mu mbwa z'abakazi ab'embuto era ojja mundagirira nina omukyalo w'olubuto ye yali alowooza Naalongo oba bangambye batunda ddagala gando batunda abo yali amanyi nti eri waliyo abantu bangi ajja kutuuka yatunde abo kati no munnaayi ensonga Naalongo kino ekintu kyayingira munamulabye agamba nti era omwana ajja kufuna obwenkanya era tugenda kufuna obwenkanya ekintu kyatalabako nga ne kooti senasala musango anti kibwasuubira nti bajja kubufuna anti omuntu asuubira era owulira nti asuubira tusuubira nti tunaatuuka bwe mutaatuuke naye yakkaatiriza nti tujja kufuna obwenkanya Naalongo yakkaatiriza tujja kufuna obwenkanya nawulidde full figure amutereezaamu awo naye ng'abantu abawalalira Hajjat n'ayita mu makubo ne bamukuba olube n'agenda mu katale ne bamuyisa bubi bonna abakikola nze mbatwala nga abatategeera ensonga ziri mu kkooti kituufu Hajjat ayinza okuba alina ekikyamu obanga ekikyamu tiyakikola obanga mutuufu tulindeko kkooti obwenkanya bujja kubeerawo era abantu abagenda bamuvumirira bandibadde bamuvumirira kimu nti wakola ensobi okuwasa ku bantu okuzaala ku bantu abangi kubanga ne wabeera musajja n'omusanga nga yakagoba abantu basatu ng'oli mukazi n'omufumbirwa tukuyita feeri omusajja taganansi tata wa Nisha Haji azaala Nisha yajja ku kooti yajja kikeerezi bwe yatuukawo nawulira mbu amalobozi agaaliwo ne gagamba nti yekikusinga kyaki ebimu ku ebyali bimuleese kwe kujja okulamusa ku Haji ali munda mu nkomyo gwe bagambye yakwata ate omwana we era ne bwe baali wa Mr. Balamu era Hajjat yakyogerako Hajjat Zuula nagamba nti nno nti omusajja oyo ate alabika nga tafuddeeyo ku nsonga za mwana kuba nti yakwatibwa ng'alaga nti noboolya walina kusaidia Haji yate yakwata omwana we ng'ogyeko ekyo waliwo era ebirabika omwana avukosa wadde omutabani waabwe omukulu awo n'ayogera nti omusajja yakoma ddobawo obuyambi tabafaako tabanoonyaako buli kimu byonna nga biri awo omusajja ono talina nsobi eri famire ye okuba ng'abaana yabasuulawo tabalowoozaako tabanoonyaako kale wadde maama we nga bwagamba nti maama waabwe yabakweka yamubajjako naye singa yagenda dda mu mateeka okuvunane okugira ensonga okugiteeka mu bamateeka naye ate bino byamaze okubaawo n'avaayo
kyensobola okwogera ku kya Hajji namulabye butalabirya family ye omwana tategeera taata wo mu bulamu bw'ensi ne bwakuzaala n'atakufaako omulimo abagukoze ogw'okuzaala oguddako gwakulabirira omwana amanyi ki ng'ekyagana Hajji okulabirira yatwalanga obuyambi ne bamuvuma maama we omwana okumanya tategeera baŋŋambye bali myaka 2+ okumanya nti nno omwana tategeera yabadde agamba taata we nti oyo ono minisita n'amuwabula engeri gy'abayitamu kitaawe omwana ye ng'omuntu yakuzibwa bubi tategeera tosobola gamba nti nno taata yatutwala ku musaayi wali oyagala atwale baani taata w'omwana okumutwala ku musaayi bamukebere waliwo bye yali alaba ebitatuukiridde n'agamba mukazi wange simwesize katwala abaana ku musaayi babakebere ffenna twakebera dde abaana kyogamba abaana bonna bagambe nti tuli bakyamu otaata w'okukebeza aba akwagala nnyo yeekakase nti oli musaayi gwe era n'okutwala wabaawo ensonga lwaki oba otwalibwa kati ono omwana yabadde musiru n'agamba nti yamala otukebeza nakakasa nti tuli babe n'atambula n'agenda ono omusajja amiisi yandibadde akwatanga ekkuba agende mu maka ga musajja munne atwaleyo obuyambi abaana be bandisituse ne bagende bwa miisi ombaana bamunoonyanga nga bamukubira n'essimu ye n'abagamba nti alina ebimusumbuwa anti kakati ensonga za Zuula ne miisi abaana tebazitegeera oba omusajja yali tayagala kulabirira abaana nga yeewola obukadde 6 n'atekayo ebyapa bye balabirira abaana Zuula ye yeewola oyo mwana taganansi anti Zuula yeewola ku kyapa kya taata wa byapa bya Hajji tosobola kuŋŋamba nti Hajji yali tafa ku baana nga yatuka n'ogenda yeewole gwe omwana omanyi kibuzito ki Hajji bwalimu nga oba ayina ssente oba tayina ffe twazaala dde abaana bali eyo mu kyalo batulema okuweerera naye ono omusajja wattu akutte ekyapa akiwaddeyo bafune $6,000 bajjanja balabirira abaana ekyo Hajji kye yakola kyekyo kye yasobola kubanga noono yali yafumbirwa bw'onoba ewange kiba kitegeeza nafuye n'ogenda ew'omwami omulala oyo yabeera ow'amaanyi naye asobola okulabirira abaana ng'omuntu omulala naye nze kyemmanyi buli kizibu kyonna kye tulaba mu ggwanga kiva ku bantu basajja buli kizibu kyonna kiva ku basajja ne Zuula byali mu kukola kizibu era kyava ku basajja kakati lwaki njogera ku basajja bwe nti tosobola kukkiriza nti Hajji yakuba essimu nga Zuula amuvuma buvumi omwana yagambye nti ne ku bino ebiriwo Hajji abadde takuba ssimu Hajji n'agamba nakubira oyo essimu n'anvuma nakubira oyo essimu n'anvuma nakubira ne mukwano gwange essimu n'amugamba va mu nsonga z'abaana bange nakugamba abaana bange ndibakuleetera waliwo kizibu kati Hajji yandivudde eri Hajji miisi yandivudde eri alabira abaana ngono yamuwoninga dda nti abaana bo ndibakuleetera waliwo kizibu omukazi akutamya abaana bo mpozi ffe ba freedom fighter nti ba John bayaaye bakayemba bayaaye batofiri bayaaye ye muntu asobola ogende omukazi n'amugamba njagala abaana bange omusajja bwadduka ne yeewola ssente mu mabanka aba ayagala abaana be abaana baali 6 ne bakyawa kitaabwe n'abagamba abaana bange bwe ndibabuulya ekyankyaya nnyammwe abaana bagenda bamugamba taata twakuzimbidde ennyumba yategula yakalina twagala obeeremu ne maama waffe n'agaana omukyala maama w'abaana ye n'ayingira ennyumba bano ne bamugamba taata lwaki tojja n'oyingira ennyumba n'abagamba bwe mulimanya bwe ndibabuulira ekyanjawula n'ennyammwe mujja kuzirika munfeeko olunaku lwaki abaana be bamufoosinga n'abagamba munkasi okwogera nti yeye naga nti gwe Ssaalongo Yowaana bakuzaala wagundi ate gwe omuwala Nakayemba ndifuna bakuzaala wagundi gwe omulenzi asigadde eri wafunayo dda n'ekyobusika mama oyo yakutwalayo nga simanyi n'osikira n'ebintu wagenda oli wa myaka 2 naga nti kakati omwana omulala ow'okuna omusajja affe omupakasi yali wano ye yali akuzaala n'agamba nti omwana omulala ow'okutaano wali mwana wa mukulu wange kati bannaaye sigazizaawo gwomu ennyumba gwe wagizimbye ŋŋende
titwasonze ensonde mundeke mbeere muyange enkadde abakyala bwe babeera mukazi omuzaalako abaana 6 ng'olinako ng'olinako omu ffe abakaddiye gino emyaka gye tulimu tulabye ebiwundu bingi era mwami Mayanja Agimisa ono musajja nnyo nze Falasco waabwe toyinza kuba na byapa byange emyaka 8 nga nsirise tosobola mpozi nga sente sazikola tosobola era omuntu mpozi nga sente sazikola nobeera n'ebyapa byange emyaka 8 nentula n'ensirika naye bw'oba olemedde mu ttegula lyange nkuleka n'obeeramu n'otambula n'ogenda n'osula gy'osuze n'okomawo n'osula gy'osuze n'okomawo kubanga ebyapa byo gwoba obirina ebyapa byange nze mba mbina wendi weetaagira wonna nja kujja ntunde oba ndekerewo abaana bange kakati Hajjat yabadde alangira Aji ekigambo n'amugamba bukyankuleka toli mwavu waggwamu omuntu alina ebyapa 8 wano e Kampala nga biri wano mu Makindye ze miliyoni 8 ekitono ne wa Aji we yabadde ayogera wali miliyoni nga 5 yes kakati Antoni Hajjat Zuula yabadde aweebuuka abakyala balowooza nti batuweebuula naye be baba baweebuuka omukazi asobola okwogerako ebyo byonna ng'akuweebula buweebuzi n'atamanya nti yakola ekintu ekisingayo obubi n'azaala ku bantu bangi kati buli nsi yonna ekimanyi Hajjat bw'ayita abantu bagamba ow'abasatu manyi kyekitegeeza siri meni kiri mu Luzungu oba waliwo yasoma sini y'omukaaga siri meni nga bonna bagenze basajja basatu ne bakuba eŋŋoma ate bonna ne bakuzaalako Hajjat alina kyatamanyi Hajjat takyasobola kwawukana ne Agimisa kubanga ku nsi teriyo ebintu ebibiri bisatu omuntu gase naye amalusu kimu ne mugatta ekisenge kyakubiri ne muzaala omwana Haji ne bwali beera nga ali mu Amerika bajja gamba ye taata w'omulenzi ono yabadde amuvuma ono omwana omulenzi ne bwali beera president bajja gamba si oyo yavuma taata we nga nyina awaabidde ajali nti yagala omwana taata we eki nga bajjayo kafaananyi taata waani nga bajjayo akafaananyi obanga oyagala okutereka ekintu ekitavunda genda mu mawulire olaba bino bye twogera abantu bagenda bbira babazukulu baffe nga ayisewo emyaka 4 n'olwekyo bwe tuba twogera ku bintu by'amaka Hajjat kino kyo kyeyakoze kikyamu kati bimutabudde omutwe nabana abantu abagenda bamuwalalira ku makubo ng'atambula era bonoonye omutwe gwe bambi kimusumbuye nnyo bamwonoonye omutwe bambi Hajjat kati ne bw'omutuukako n'omugamba muneefumba emmere tulye tosobola kulaba ku kamere nga kagonda kati byafumba byaddamu mukazi wattu yasaanula ekintu kye yali tasuubira naye ng'ekintu ekireeta ebyo Mayanja basajja buli woolaba omukazi akaaba basajja okumanya basajja osanga omusajja ng'ali myaka 6 plus nganze alina omuwala wa myaka 25 ng'alina omuwala wa myaka 25 oyo taba muwala we eyo dayirema yaba ataddemu omuwala n'osanga omuwala wa myaka 18 alina omusajja wa myaka 45 era dayirema ebizibu byonna abasajja babonyabonyeza nnyo abantu Salongo omuwala wa myaka 25 yali badde na musajja wa myaka ki waakiri 4 nga musinga 15 kubanga ate Hajjat mulememu nenya nnyo nti ebintu ebimu tabitegeera n'obusiraamu bugamba nti omukyala akuliridde omwana omulenzi ow'emyaka 4 amusingako katono okutegeera ani aba ategeera ennyo omwana mu busiraamu waliyo aya egamba nti omwana omulenzi ow'emyaka 4 asinga omukyala akuliridde okutegeera naye mu vanjiri waliyo ekigambo kigamba nti Kristo bamugamba nti Kristo kulikayo ku mbaga y'ekkaana okugabula ne bamubuuza naye ogabudde abantu abameka nti ngabudde abantu 1000 naye sibaze bakazi n'abaana yabala basajja okutegeera kw'omukyala kwenkanankana okw'omwana si kyogera mu bubi naye sinze nakiwandiika mu vanjiri sinze mu vanjiri ate abasajja balekerawo banenya nti benzi kubanga ne Yakobo yagenda ku kizinga nga waŋŋanguse n'atukayo n'awasa abaana bakojjaabe 2 abakojjaabe bwe mba niba banoonye mu vanjiri yawasa abakojjaabe ndeeta vaasi za vanjiri tewaliwo buwangwa biseera ebyo Yakobo bwe yava wano n'addukira ku kizinga yatuukayo n'awasa abaana bakojjaawe 2
tewali obuwangwa ebiseera ebyo kanaba ne Hajjat nti atambudde nnyo mu basajja nte tuyinza omukendeza ku musango era abakazi babonyabonya nnyo abantu kuba kakati parking za moroka abantu bazifuula buliri mwami gundi oli ayala mu moroka bulori aba moroka y'omuntu ng'erimu akatto aba mwasula moroka erimu akatto erimu amasaati ng'ana n'empale nga 3 omusajja mwabasula kana akatto akezzika emabega ng'ewaka waliyo olubabu era nze nsaba mwami Balamu wandiisayo ekibiina nga kiyamba abasajja yagambye nti bo office zaabwe zo ziyamba abasajja yawandiisayo ekibiina nga kyabasajja bokka kiweereza abasajja baganya amayumba g'abantu ku mpaka ng'eyaganira ebyapa 8 abakyala baganira ebyapa by'abantu nga tolina kyakkola bwovaayo okwogerako nti omukazi yankuba ng'abantu baseka bwovaayo okwogerako nti munnaaye mukyala wamba ebisumuzo bya moroka yange ng'abantu baseka okumanya abakyala babonyabonyeza abantu kati balinaka mu lusungu tukayita maaso akasuula awo mu mulyango ng'ogenda kuyitawo bwokabuuka bw'ogende wagundi tokola kati ango gye baseemu kyokola abavubuka kati balya mulondo bongere ku maanyi bakayita batya bakayita maaso mu luzungu kadagala bakayita maaso agirozze okonkonye nakasuula mu mulyango awo mu mulyango ng'olukabuuka oti bw'otuuka ewa Nakitende tokola bw'ogyewuwe n'oli omulondo n'ogumala ku ttale ate bw'ogyewuwe bw'okabuuka n'ogyewuwe nga ntosingako ekyuma ngobera kitiru ensegera kubeera etya anti kakati bandibadde bakolayo ekibiina nga kiyamba abasajja negalirirako omukwano gwange Suuna wandiisa ekibiina n'agaana nze nandikiwandiisa naye nkaddiye bajja gamba fulufiga bagenda kiwandiisa fulufiga bagenda kiwandiisa nawulirako nti ne muganda wange Suuna kibiina bakirina naye simanyi bakitandika ddi okukola nolwekyo kyenjagala nteera okutegeeza abasajja mulekeraawo okuwasaawasa abasajja tulekeraawo okuwasaawasa bw'otuuka myaka 5 stopping okuwasa kyekyaleetera ali ebizibu mu basajja bokka abawezezza emyaka 5 oba n'abavubuka ku mitendera gyaffe abavubuka awasa mukazi w'omu nga gwe omwetandikidde talina mwana nawe tolina mwana buli kye mugenda okukola kyonna kigenda kuba kyammwe ate bwe mba nninaye nga talina bw'oba olinayo ku baana nga 2 si wabi naye gwe n'ozaala abaana bo 6 n'oleeta omukazi n'obamuteekamu naawe olimba era nze ngamba abakyala bagamba nti abakyala omusajja ozadde abaana 6 oleese omwana wa muno omusude mu baana 6 ate ye tazaalangako obeera siniya nene obeera siniya mu bwenzi kubanga gwomanyi emitendera gyonna tugatako ne kya feriya kiri kyo togatako feriya n'abasajja balina feriya muzeyi mayanja n'abasajja balina feriya kakati bw'olaba omuvubuka ng'alina emyaka 29 n'awasa omukazi wa myaka 27 abeera feriya omukazi niwaba tazaalanga kagenda kaddi wakuyise otuuke emyaka gyange nga toyinaayo wadde omuntu akufumbira era nze ntera okugamba abantu nti ebizibu byonna bireeteddwa abasajja bano nga bali betwayogerako nti n'osanga omusajja ng'ali mu bbala laddugaziza emmeeza eno yonna ng'ewaka yalese $5,000 abakyala abatandika okwenda tuyinza obutabanina $5,000 olunaku lumu nga sente ziba nnyingi ezo anti ng'aliwo abaana 8 tezimala zimala Saalongo olunaku olumu abaana 8 nga za lunaku za wiiki za mwezi za lunaku lumu ziba zimala abaana 8 nze taata waabwe ndi wa mwenda abagenyi 2 abanajja abo 11 ne maama Saalongo obona kuleka sente mmeka ate kilo z'ennyama 2 zimala kati kilo z'ennyama 2 zirimu ki tezimala emitwalo 3 ate z'ennyama 2 n'abo abaana b'omuleka ate kuli birungo tekuli matooke tekuli manda naye kakati nengenda ku lusaniya nendya bana balya ku mbizi nentumye enkoko meza kilo 8 nentumye enkoko maama wo ali mu kyalo asiiba ku nkumbi yakalakalana
Yes. Era nze neewunya abasajja bannaaye twekube mu kifuba osanga omusajja ng'ali mu bbaala n'asasula miliyoni 2 nga ne kitaawe talina pikipiki gy'avuga. Naye nanywa miliyoni 2 mu bbaala. Era akantu ako kakulu nnyo eri abantu. Kati nze ngenda mu bbaala nenywa miliyoni 3. Taata wange n'ennyumba egenda mukuba. Naye nga school fees gwe yatoola yali asobola okuzimba enju eyo. Niye omuzadde n'afiirwa buli kimu. Ekyokubiri, oli n'abeera ku lusaniya maama we ng'aweze omwezi mulamba tamugulidde ennyama. Abazadde bakoze ebintu bingi nnyo tubeerewo. Ngono omusajja agiminsi mugagga nnyo abantu tebakimanyi. Wano mu Kampala obeera n'ennyumba y'emu. Kati mayanja bwenzija ewuwo wali ekibiri. N'oŋŋamba waayo tusanyusa okkulaba. Wano ewa mwami Mayanja nti mwami Mayanja ekyo kimala. Naye ate ono w'ebyapa 8 kisikkaanya nakyo n'abavubuka. Bwe mba njogera ku bavubuka njogera ku muvubuka atafaayo ku baana be. Abaana bo bali wa mukazi yagenda nabo naye tokubayo kasimu. Abaana tebasoma naye nga mu bbaala weefuumuula. Yes, bw'otuuka bamanyi bagamba babawe bakuwa omuzinga bakuwa ecupa bakuwa crate ogirinnyeko. Kaakati ekyokulwanyisa ekifemba y'obubi era kye kino. Omusajja n'obeera nga oli competition n'omukazi. Otya n'omugulira emmotoka. Maama we atambuza kigere ne wayita emyaka 2 omukazi n'agamba emmotoka yo sikyajagala ngenze. Ekyo abakyala bakikola. Kyembagamba nti ebizibu byonna ebiri mu nsi muno okusinga biva ku basajja. Teri kintu kizibu nga muntu musajja. Omukazi omuteekamu ssente n'ozimba ennyumba kalina gali kwoleka n'omuwasizaamu ennyumba ya taata we egenda mmukuba. Naye kakati omukazi bwe mumusanyusa kati mba nkoze buzibu ki? Kale tugabane tuterezeeko newaka abantu bangi tubalaba wano e Kampala ng'atya n'okutwala abantu ewaabwe. Mr. Mayanja ekyo kituufu nnyo bangi. N'agamba emikolo tugikolye Kampala naye wataatawo wabadde ki ate n'asindika mmotoka ne zigenda eyewaabwe ne zireeta abazadde bajje balabira omukolo mu Kampala. Era bunafu bwaffe abasajja eri ewaabwe wa mukazi wo wazimbayo ennyumba eya taata we egenda otya nnyo okutwalayo omukolo. N'olwekyo ekyo ekigambo kinene nnyo abantu mukyogerekera mukivumirire abantu basobole okukiyiga. Kubanga bw'obanga otya okutwala abantu ewammwe n'omukolo otya ogutwala ewammwe ate olwo mu mafa ng'ofudde oba ng'ofiiriddwa omuntu wo. Ng'ofudde muwala watuuka okwanjula yanjulira Kampala nnyumba mpangise. Mmotoka gy'ovuga ya miliyoni 5. Tosobola kutwala abagenyi mu bazadde bo. Omuwala bbaawo yaggula emmotoka ya miliyoni 5 naye okwanjula bwe kutuuka muyina kupangisa gadeni e Kampala. Kati abantu tusaba ekyo bakiyige. Tusaba ekyo abantu bakiyige nga bw'onoogamba nti kaakati jangu nkulage senga wange n'omupangisa ebintu tebibeeramu mukisa. Abantu mwenna bw'oba Katonda akuyambe n'ofuna kasente kola ekintu kimu sokotereze mu kyalo ewammwe. Nabadde mpuliriza ku TikTok omwami Kasuku n'agamba nti bw'ofuna wali obugagga nga bunaavaawo bukole. Bw'ofuna obugagga nga bunaavaawo bukole. Bw'ofuna obugagga nga bunaavaawo bufune. Mwami Mayanja eggwanga litutabudde. Abantu tebasobola kulaba musajja yenna nti mutuufu. Teri muntu asobola kulaba musajja yenna nti mutuufu. Tewali muntu yenna alaba musajja nti mutuufu. Omusajja lubeerera yaba mukyamu. Ne bw'oba ekintu tokikoze obeera mukyamu. Ne bw'oba ekintu okikoze era bagamba omusajja gwe mukyamu. Ne bw'oba omwana omukeeza buli ku makya n'omutwala ku ssomero olunaku lw'otamututte era bagamba kikyamu. Bagamba bamukyamu. Tebagamba nti naye buli gyamutwala bambi. Kaakati kiringa abakyala batuyombesa nnyo. Omwana nga tanaba kudda kusoma naye nga gye wajja omuzadde tebanaweereza na bitabo. Era kyavuwaza nnyo. Nasanyukidde nnyo Mama Fiina
Mama Fina yagambye bw'owasa omukyale yazaalako tosobola gaggawala. Bw'owasa omukyale yazaalako tosobola gaggawala. Nange nkuze nkiraba. Mama Fina yakyogedde. Yakyogedde. Waliwo omukyalo ono era social media okwo n'agamba nti abakyala nti abawala ffenna tetwagala basajja tubaagalako ssente zaabwe. Nabo bwe bamala okukola bye bakola batusindika eri nga takyagala kukuliraana. Nammwe abasajja mulekeraawo okulimbalimba abaana b'abannammwe ne mumala obbawasa n'omuzaalako obwana bubiri n'omugoba kubanga olabyeyo omulungi. Era mmwe mulese singo maaza twakyogerako ku luli abantu mbawalala basingo maaza bonna be mulaba abaliwo ekibabonyabonya basajja. Naye nammwe abakyala mulekeraawo okusibira abasajja ebweru mubaleetera omwoyo mubateekamu omwoyo ogw'okugenda ku kkuba agule. Wakati okugula ku kkubo kirabika kyekyangu bwe kiri okugula kuba manya tajja kufuna nnyombo tajja kutaganyizibwa ng'ogenda wali gumu kitundu ku 2.5 kubanga omusajja ono naye okugenda ku muntu oli gwavuddeko abantu nga bameka tumanyi bantu bamugenzeeko nawe n'ogenda okwo. Abasajja bakikola lwakuba tebakyagala babasindiikiriza kubanga abasajja duliza ali 10 nyakati abasajja 15 baba mu mulimo gw'eri ewaka. Baba mu mulimo gw'ewaka n'agamba enjoka zinnyola naye ng'alina omuntu we gwe yabadde naye emisana. Omukyala. Kakati ate n'abasajja bakazi baffe babazaalako abaana ng'omusango gwaffe. Omukazi ajja n'akugamba nti nze bannange enjoka zinnyola ndi bubi sinake nsobola kukola kwonna namira ne panado obwereere. N'agula panado 8 n'amirako 7 emu n'agikeera ku makya. Naye ng'aziiza bukoowu bwe yafunye emisana. N'ebisimba byonna byolaba mu bakyala bwensi. Anti olunaku lumu afuna abasajja 3 abagenda omukozesa. Kakati n'agamba oluusi nina olubuto n'amirayo akaweke ka mutwalo nekaleeta ebizimba nekyavuwaza omusajja waka n'agenda mu ddwaliro balongose mukazi w'ebizimba kubanga gwe wakola nnyo obwenzi bwo n'omira empeke tofuna olubuto kati muvuddemu ebizimba. Sente ezandingulidde akasaati nyambaleko mbeera mu busaati bwa 5 bwa 2 olw'okuba sente zigwera mu bwenzi bwo eddwaliro okujjanjaba. Kyova olaba nti abasajja abamu ekibavuwaza bwenzi bw'abakyala. Omusajja ayonoona sente ayonoona sente n'agendako ebbali yeewonya ekizibu olw'okuba waliwo ekizibu eky'okumugaana ewaka. Mwamanyi ekizibu kyonna ekyawaka kifugibwa musajja bw'olabanga amaka gonna gatabuse omanya nti waliwo ekizibu. Wabeera bwe kitatambula bulungi. Nina omusajja gwe neebuuzaako yabadde looya. Ne mubuuza mwe bannamateeka ku buli 10 abalina amaka agateredde bali bameka n'agamba bali 5. Ne mugamba nti ate nga mwe balooya mumanyi amateeka nti abasajja bali obulungi mu maka gaabwe ku buli 10 bali 5. Ne mbuuza omusajja oyo yabadde myaka nga 6. Ne mugamba nti amaka g'abantu abali obulungi ku buli maka mutwalo bameka abali obulungi n'agamba tebawera 5. Yabaddewo n'agamba bali 10. Era ng'olaba ennamba esinga tebali bulungi kubanga abantu abali obulungi Katonda yabawa kuba bulungi naye yabawa kuba bulungi waka. Basobola okubeera obulungi mu ssente balamu bulungi naye entambuza y'amaka. Katonda tagaba byonna bw'akuwa amaka bw'akuwa ssente ne mbeera bulungi amaka gayinza okutawaanya naddala nga wawasa mukyala mulungi. Abakyala abalungi balina ekizibu kinene nnyo naye bo tebakiraba nti buli muntu amugamba nti nkwagala naye ku bantu 2 amwagala aliko omu. Era mwamayanja mwegendeze nnyo abo abakyala abeeru abalungi ennyo abo ng'olaba amaka gamulema azze ewuwo obeere wa 3 lukawo mangu. Bosanga ng'omukyala nga mulungi nnyo nga mulungi mweru ng'ate mweru n'omubuuza nti olina abaana bameka nti 2. Babasajja bameka nti 2. bw'oba osobola wekweke olaba tewali wantu wosobola kwekweka yingira wansi mipiira gy'emmoloka
awali ekizibu ekireno omulabirize bwagenda govaawo omulabirize bwagenda ogwa mu steering ng'omusumba mbu yagigwamu bambi baba balabye ebizibu bingi nebyo tutasobola kwogera wano kakati teri kibi nga muntu yenna kusanga muntu nga omubiri gwe gugenzeeko abantu babiri buli waliwo omwami omukulu wa myaka 73 namubuuza nga tuliko we tutudde ne mugamba bw'owasa omukyala ng'alina omusajja gye yasooka omanya ddi nti wuwo n'agamba tolikimanya wabula buli kizibu okikubisangamu emirundi 3 buli kizibu okikubisangamu salinzekka n'abantu abalala baaliwo wano we tuli waliwo ne yakiwulira yagamba buli owasa omukyala azaddeko buli kizibu kimu kivaamu ebizibu 3 n'agamba oba tonatwala mwana we ku ssomero totereera waka ate n'ak'omuntamu kali akabanonesa ewaabwe takkiriza bw'oba tolinalabirira mwana gwe yajja naye tosobola kumbako amuntamu mbadde nsaba abavubuka mwenna abatannaba kuwasa bw'olaba nti omuntu yalwanako ezebbama nkwegayire tomuwasa bw'aba yalwanako ezebbama togeza wakiri ogulamu ente n'ozirunda ekyo kimala wakiri ogulamu ente okuwasa omukyala nga yazaalako nga nte mulungi nnyo mweru ogulamu ente nga 5 n'ozirunda ku faamu yo era abalungi abeeru bakusse tebanzise nabo ekituufu bakimanyi waliwo omukazi ali eyo ba mu Australia oba Dubai yagambye abasajja temuddamu kuwasa bikazi byazaalako ne mama Fina bambi akivumirira ne full figure wabula nja kwebaza nnyo full figure mwene emboozi gye tulimu webale kufaayo bala mutwakusaba mu pulogulamu eri nti vaayo wavuddeyo twebaza nnyo n'empologoma ya Kampala mwatusina bajjogerako obwedda empologoma ya Kampala ye Muhammad Nsereko stroke njovu ya Kampala kuŋŋaanya bizibu bya bannakampala ng'abantu abalala bibalemye ŋŋaanyize anti ne bwananyiga kyogamba nti okunyiga kwe ffenna tunaawomerwa ekintu kimu ŋŋaanyize ate lwakuba eriisa ekkambwe lwakuba Nsereko omusiraamu nandi muyise Yesu n'ensonga zange nsirina program ene badde tambudde bulungi naye kati wato gyonoonye anti lwakuba musiraamu nandi muyise Yesu mbuuza nti lwaki ye musajja yekka yavaayo n'agenda eruzira n'agenda ne mu kkooti n'agamba ngenda kuwoza n'omusango nga temumpadde ssente ne balooya najja nabo mu Kampala tulina balooya abawera 200 ani yali akikoze Nsereku Yesu I'm talking lwakuba musiraamu nandi muyise Yesu ate eri mu busiraamu simanyi kyenyinza mugeraageranyako oba muyite Musa Yiisa nyinza omuyita nabbi Yiisa kubanga naye yakola ebyewuunyo nabbi Yiisa ne nabbi Yiisa yakola ebyewuunyo kakati abo abantu boolabanga banyenya omutwe nga tebaagala kiwulira nabo balina sayiti eyaabwe gye bakuwa gwe buli programu Honorable Nsereko mwongera amayinja anti luli yali tannaba kugenda luli yali tannaba genda mu kkooti ng'avuddeyo buvi n'abeera ku programu nga gye tuliko mu ddakiika ntono nnyo n'afuna abantu 5,000 jali 5 bwe muyita nabbi Yiisa tekiba kibi siri musiraamu bekikosa bakusonyiwe naye oyo alinga nabbi Yiisa yakola ebyewuunyisa kubanga kankugereze bw'abanga tulina ba MP ne bakansalazi bakansala ng'obalese tuyina bero sisiri abamagombolola tiwali yali ayimuse kugenda ku oyo Haji kati lwaki bwe muyita musinga abalemu katuki nandi muyise Yesu Nsereko kiboto kiwanise nnyo ate kiwanise eki tokimanyi nti Yesu yakola ebyewuunyo nono yakoze ekyewuunyo anti yakola ebyewuunyo naye ebyewuunyo kugamba ebyewuunyo ebyewuunyisa n'ekyo tekyewuunyisa nkugereza ebyo yakola yawonya omukazi Mangadalena yawonya omukyala Mangadalena omukuba amayinja yawonya omukazi Mangadalena omukuba amayinja nono yagenze n'awonya oli musiraamu munne nekukoti yabadde wera ne bawayamuko ne boogera ate takikoze kwoyo yekka Nsereko ayambye abantu bangi naye lwakuba teboogerwa mpozi nze nzekka eyasomako
science wokutegeera okusinga ku bantu abalala owa senior 6 avuddeyo n'entegeera Nsereko byakola lwakuba nti sandyogedde ku Nsereko bwentyo naye n'ekifo ky'emumpi kyaliko tekimusaana yeetaaga kubeera pulezidenti wa ggwanga omuntu Nsereko avaayo n'atatya abantu bonna tumalirize program eggwere wano tongoba ku program kubanga Nsereko okumanya asaana kubeera pulezidenti wa ggwanga kankuwulira ekirala kye yakola waaliwo omukazi yali abonaabona nnyo n'agendayo bugenzi n'amusaba $5,000 n'amugamba njagala kulaba mulimu gw'okola sigenda kuwa $5,000 njagala kulaba mulimu gw'akola nti ntunda menvu n'amugamba bakuwe $2,000,000 eddakiika eno okyuse ekyokola ekyo Nsereko yakikola bwe mba muwaayira omuntu aveeyo mu kamera awalale nkuweeyo ekirala kye yakola nga tugyeko bino ebyamateeka bino ebya palamenti simateesa atya biki naye wano mu mbeera z'abantu mulala nnyo Nsereko y'omu ku muntu eyali ayimuse n'agenda okuyamba omuntu nga talina musaala gwonna gwagenda kumufunamu yes asaanidde abeere na pulezidenti wa ggwanga ajje yeesimbewo ne waba okateekayo mutegeeze nti nkimusabye 2026 oba mu maaso eyo musabye 2026 abeere ajje yeesimbewo ku kya pulezidenti tuyinza okuyambibwa ku bantu abanyigiriza abasajja kubanga siraba muntu alumirwa abasajja kuteekayo ekibiina kirwanira abasajja ate yo obudde bunaavuddeyo lwaki toŋŋamba lwaki simugamba jangu obeere pulezidenti jangu obeere pulezidenti ekyo saagadde bwagazi kimuwa nsanze kimusaana okukiyimirirako kimugwana tweyanziza kwana bano bonna owulira nti pulezidenti wa kibiina bwe kiti tewali yagenze wa Haji abantu bonna be tulina n'abeesimbayo kuba pulezidenti bagenda abantu bamaze kufa naye buli omwana gwera wa Haji naye omwana oyogedde ensonga nolaba wano omusajja twatuna musajja waffe lindako Haji omusajja yakola ensi eno twalaba gundi ono ani zinewunya bannabyabufuzi ono gundi yafa ono yali manager wa Lunambiru gundi ani mulwana yaluwonga mulwadde mulwana n'abonaabona n'obulwadde nadde eno nadde eri naye bwe manzikira obulungi bannabyabufuzi be nalabako abajja mu lwatu yali Kiza Besigye ne Bobi Wine naye bwe yafa tebamutwala ku National Theatre Betty Namboze bagwayo Elias Lukwago ne bavaayo bona bikonge bingi bitirivu ne bivaayo ne byogera bingi kye nabadde ngenda okwogerako nti era Muhammad Nsereko yafaayo nnyo kw'oyo omwana kakati Muhammad Nsereko si yekka ali mu Kampala mbuulirayo pulezidenti w'ekibiina omu oba amyuka pulezidenti w'ekibiina eyagenzeeko eyo bw'otalwanira abasajja kati oli balwanira oze kwesimbawo bano byabufuzi mukwate ekkubo ne mugenda ku bafu mugende kwona omulamu tulabireko Nsereko olwagenzeeyo ajja takyayita mu Kampala Nsereko olwagenzeeyo ajja takyayita mu Kampala oba ekya Yesu tekisaanye nga n'ekya Musa tekisaanye ekya pulezidenti kimusaana naye bino ebibiri byombi muwadde ayagala obimuleseeko singa abadde mukazi yandibadde Yesu kubanga ne Yesu alina bye yakola yataasa omukyala Mangadalena ono omusajja ageze n'ataasa musajja munne biri tugambe tebimusaana singa tyabadde Nsereko tugambe tebimusaana ate bazeno bimulekako bimusaana singa tyabadde Nsereko singa bawoominga abakazi singa bawoominga olaba bawoominga kati nga yakonyeemu singa ajja tyatambulira mu nnyonyi abadde kulambula Kampala mu nnyonyi era omwana wange Nsereko si mwana nga abeera bulaza kuba emyaka tegimuzaala Nsereko kijja kunuma nnyo nga toze ku kya pulezidenti nze nkuyise ndowooza mu ggwanga nze nsoose okukiyiiya mbadde nsaba ajje Nsereko ajje 2026 oba mu maaso eri 2026 asaanidde 2026 asaanidde ebisaanyizo by'alina mbikubuulire ekisaanyizo ekisooka abaddeko MP okumala ebbanga ekisaanyizo ekyokubiri
ali fitted afitinga mu kintu kye twogerako ekirala mwana muto bambi yes oba kitegeera ngate tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ajje tewali tabu naye ajje tumwagala nnyo naye Nsereka ajje kati wamuvuddeko Bobi Wine kubanga wagamba kufiira ndi wa DP sitroko no Bobi Wine tekiŋŋaana kugamba Nsereko nti jangu osanga maaso eyo nze nakuuma akabokisi ka Nsereko bwe naaba sikumye ka Bobi eri ewala siriiyo ndi wa DP bwe mbanga siwadde Bobi Wine Nsereka asaanidde naye nga kati obudde buno bw'oba sinalaba mukulembeze wa kibiina yenna yagenze luzira kigo kulaba Haji nga Nsereka agenzeeyo bannange mundekere Nsereko njagala kaaba mundekere Nsereko bamuveeko katola abasiina maanyi nkaddiye olina janga ayogera bubi ku Nsereko mukuba ekikonde ekikonde kivuga bwe nali ndi muvubuka omuntu yayogera ku mulimu kuba ekikonde kimu n'agwa ku ttaka naye kati bwe kuba ekikonde wakiri wenyeenya kati njagala omuntu antambale maaso ayogere ku Nsereko nja mukuba ebikonde ebi agwe ku ttaka bwanannumira nja muwandulya amalusu ndi mukambwe nnyo ninga ennumba ku Nsereko era olunaku lwali bayewandiisa ku kya pulezidenti nyamuwayo emitwalo 5 ziriba zimbuze nja kwewula ku mukwano gwange Ssuuna era mukwano gwange Ssuuna yayina ssente Nsereko naye omuzanyirako ase omweyo 5 wakiri ekyeta kati mbuuliraayo eyagenze Lukwago sinamulabayo Besigye sinamulabayo Bobi sinamulabayo naye buli omwana abeera ku bya Haji tetubeko nabyo tukola birala anti bw'otayamba musajja ensi eneezaala etya abaana mbuliraayo omukyalo omwe yali azadde nga tamaze kufuuka musajja kubona mulaba yajja ku bya Ebitex wano abantu abaafira Freedom City Lukwago yajja lumu yali looya biwano nga tanagenda kuyimirawo nga looya kuyimirawo buyimizi kimulema okuyimirawo buyimirizi n'agamba nange kale yandize buzzi n'ayimira kukola sirabagamba nti wuli wali mwami Mukoya tumalirize programu eno sebo bwe tuba tumaliriza nkwebaza okumpita wano amina taata era nsaba onzikirize ntumireko sebo ntumirako mukyala wange Jjajja Naabi ate era ntumirako mukyala wange Jjajja Naabi yampa obugenyi Jjajja Naabi mukyala mufumbi Jjajja Naabi gyali Jjajja Naabi mukyala mufumbi nnyo Jjajja Naabi gyali era tumaze emyaka 38 kakati obufumbo mbuyinamu experience ya mitwala ya myaka 38 Jjajja Naabi yafumba ekyemisana mu bwangu obw'ekitalo ne kijja bulungi nga kiboobedde bulungi emmere nga akanyama ne Jjajja Naabi obankomewodi ku bugenyi mwatu nali simwagala nnyo naye bwe nali nakamuwasa yavaamu ebibala bino ate temugamba nti muwaana Jjajja Naabi mupakasi nnyo mukukyala mukozi ene saati enjeru myaka 17 nga sikola ng'oyambala saati enjeru eno izo gandi Jjajja Naabi si mukozi nnyo nkwe ekibala ekirala Jjajja Naabi amaaso ge tegatemya watunudde tata gy'emyaka 38 okuuma omusajja nga nze emyaka 38 amaaso go gaba tegatemya ekyokusatu nkikuwe muzaazi si mubbi mukyala kasakuzaalira omwana nti oba omubanja ki tewali mpozi nga takututte kigo amina naye tasobola kutala kigo naye ntumira baba wange Ziwa gwenzirako ntumira mutabani wange Joseph atunda nga ttaawo mu kikuubo musajja w'amaanyi nnyo ntumira ne mwami Mukwaya sisobola kwerabira mukulu wange Ziwa gwenzirako amina nkwebaza nnyo okumpita wano katusabe Mukama Katonda tujja kuba bulungi ayogerera okutulungamya amina kale subscribe nga tanaba kunyigako awo emboozi muyujji abona obakobere nga obufuna bulungi nnyo Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan akkiriza tukwagaliza akaseera kalungi tulabagane Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba
okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sherubega enamba yange 0756599657 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziiko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuula talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774284847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774524847. Don't stop until something happens.